omuntu gwasuubiza okuba naye bw'oleeta omuntu omulala ogenda mugamba kyenkeera nti tugule poloti ffenna tutandike bizinensi ffenna muli wamu. You are together in that living together but you are apart. Nze ndabyeko stories z'abantu abaganya okutegeera ebintu bino ne batandika okwekangabiriza ne babeera mu maka ne balwana emyaka 10 oba 10 nga batandika butandisi kukola ki kwetunuulira bwetunuulize naye tebalowoozanga ku kunoga ddagala tebamanyi nti ekintu kino kiri catalyzed by belief. Omuntu akkiririza mu ki kikyasobola okuteekinga si buli kintu nti buli muntu asobola okiteekinga. Abantu bali mu maka omu alaba TV paka saawa 7 gwa kiro asabirira Hajati yeebake senga nzirayo mu kisenge n'entuuka nga Hajati akoze eki yeebase bw'ayingira ku 7 n'asanga essimu ng'eyaka n'agamba nfudde akyatunula mwaba tawasangako olaba akadde nga bakubye essasi nga livuga litiisa naye mu nsi tewaliiwo kadde kazibu ng'abantu babiri abatakwatagana ne baddayo ne bayingira mu kisenge kyabwe nga bagenda okwebaka ono n'akuba eno omugongo n'ono n'akuba omugongo nga bonna balinda otulo tubatwale. Waliwo yakoogerako n'agamba you could hear the sound of silence. Owulira okuwoggana kw'akasiriikiriro nga kukutuuseeko. Lwaki? Lwakuba mwenna mutudde muli ku kabaawo aka 6 4 naye nga mwenna amasannyalaze ge mulina ga njawulo. Buli omu alina kyalowooza. Gy'okoma okulowooza n'otwo gye tukoma okukola ki? Oli agamba nti nze bwe nzigula oluggi ne mpulira nga firiji eva waggulu n'engwira mutwe. Al-Bayan. Muli mu different states. Buli omu alowooza kike. Buli omu akola ki? Alowooza kike. Naye kikireeta ekyo kyeki. Hajati Shania kyaleese wano n'atugamba olwaleero tukirowoozeeko. Kiki? Obwenkanya oba obutali bwenkanya buli luddawa. Bwe mutaategeera ebintu bino mujja kutuuka mu myaka 4 nga muli ku ddagala lya pressure na sukaali nga abikulumya si mulala wabula muntu gwe wasalawo okuwasa mukole ki mubeere mu ssanyu.